SB4 sibirungi eno senga acid avuddeyo n'abeera ng'ate munnange amusabula naye ng'obuzibu bwonna we buvudde kwe kuba nti no SB4 yavuddeyo n'alyoka agamba nti ba YouTubers abamu bakozesa content mama nnyabo katubeere nga tukuwa senga acid kyakoze SB4 kibadde ekikambwe owalampye Sendi SB4 ndiwo kutegeeza ensonga egyo weesonyiwe Uncle Sendi nze yenze senga acid ayogedde SB4 weesonyiwe Uncle Sendi bakutadde ku notice gezoogaano kikola gezoogaano okukikola ojja kiraba gabbi senga acid SB4 nkuwadde last warning damu oyogere ku Uncle Sendi ate obusiru bwo mwogwo ogutwo ogunene n'ogwo ogubuto ogunene nolowooza mbuno Abannayuganda tebalina kufumiitiriza ku bibuuzo eby'ekisiru by'oba otuleetedde SB4 wali ovuddeyo nonyonyola Abannayuganda ente eyesimuuza toilet paper omunio never not related wano Shabani it was the fake owulidde oze wanonga otuleetera ebibuuzo ebiri fake buli lunaku naye SB4 Abannayuganda sinti buli munnayuganda fala ate obusiru bwo mwogwo ogutwo ogunene n'ogwo ogubuto ogunene nolowooza mbuno Abannayuganda tebalina kufumiitiriza ku bibuuzo eby'ekisiru by'oba otuleetedde SB4 wali ovuddeyo nonyonyola Abannayuganda ente eyesimuuza toilet paper omunio never notuleetera wano Shabani it was the fake owulidde oze wanonga otuleetera ebibuuzo ebiri fake buli lunaku naye SB4 Abannayuganda sinti buli munnayuganda fala subscribing liking leka obaka bwawo mu comment section Brian White munange ye yeeganye ebyokuba nti no ye yatta Carol jukira nti amawulire gonna gabadde gagamba nti Brian White ye yali emabega w'okuttibwa kwa Carol ng'ali ku kitanda munange bw'ati we yannyonnyodde aba Spark TV nkutte kando bwenti nyingira n'eyo boys quarter. In fact nali njikolerereza na bweru kati nzija bwenti ngendo giteekawo bwenti olwagiteekawo bwenti omuliro gwabo ku mulundi gumu gwe vu kati omuliro mukubuka bwe vu nali nkoze eki nze nali ngubuuse naye mukudduka bwenti ngendo okulaba ompulya bulungi ngendo okuwulira omuntu ali mu kuwagana bannange nze jansirira kati kubanga amafuta tebakulimba nti gasi yeyayawikira ewange n'onyumba nandibadde sirina tebakulimba ebyo byonna bimbadde mu buwungeesibwa gali mafuta ga petrol ompulya bulungi kati mpulira omuntu aleekaana nentunula ningamba kati ningamba nedda kati banagamba omuntu wabadde awo nenguyingira kati mukuguyingira nsanga ono weyabadde yeebase yeekwatiddeko essuuka omwana w'abaana kakati mu busungu obungi eno simanyira kirizaako ndi muku omuliro gutuzibye ndabanga nekkubo gulinga ogwagala oddiziba kati nensamba mu kataasa mwe gaali gava kuba gaali mu kataasa tegalina nti oba nti mangi nti oba nti mangi naye amafuta go munebe gaba butono bwe gati go olugakoleza tegali gasika omuliro nga nkwata mune nga fact sakwata kubanga guno mukono okujja nali protectinga mwana nkwata eno kola bwenti mukwata akoze bat ngendo okusamba bidi ebigere nsaba katase na mafuta samukiro lwaje lentweka sukebweru kati munkweka sukebweru njagala buli omuwulirize munkweka sukebweru bali mukutuyiragira amazimba gamba bannange mutwale kala ayogera ngamba Brian mfudde tuweddewo neyani ono nekibi kino yenga awoza kibi kina yani atulemerako omuntu tali bakona mirembe gabye bigambo byali mukola ki byali mukwogera nimugamba
ogenda kuwona tewali kyamaanyi nga agamba nedda muzeeyi mpeddewo tunula kugamba ngesuuka bwe yagira okugwerera bweti ng'omubiri gwonna mwana nga bambi tosobola namutunulako naye ne baleeta essuuka endala mu nnyumba omwana oyo bamukwata mpulira bulungi gwe wenna yawulira sitoole yawa kati njagala owulire bulungi mubadde muwulira ebintu bingi bakwata omwana bamuteeka mu mutuba bamudusa ku ddwaliro baliyita Mabirizi kukuleekaana Salama Road sigamba nti ng'ali mbu yafudde ng'ayogera bulungi olwatuka mu ddwaliro yaŋŋamba Brian ompulira bulungi kubanga nagamba bane kubanga nze balwawo okunona nze nasembayo okuvaawo okuntuusa wano ninga ndi ku ssimu mbabuuza bannange omwana w'abandi ne baŋŋamba Brian wuno nze ndi bulungi naye nkubuulire temuyita abazadde bagenda bafuulirawo olusuku ate nja kuba sikyalina maanyi bani tusobola kati ng'ate yamba amaanyi nange ne ŋŋamba tugenda kukola ki tugenda wona bwe batuusa omwana oyo baŋŋamba bali abaali ku mwana oyo nti abano bagambye mwana bamuwaddeko bamutaddeko ne kati ne oxygen kubanga wedde akozesa amaanyi mangi agenda kukola ki mpulira bulungi so tukyagenda mu maaso gwe wenna ali ku Spark TV tuli ku mboozi nga bwe yali bingi ebibadde bitambula online Brian White kino omwana ali bwati kakati okyewulirira ddala ova mu kamwa ka Brian White okubuulira story abadde alina ebirooto nga bwe yali ebirooto bingi story entuufu nga bwe muve ku ebyo ebibadde bigenda bibungeesebwa kubanga ebintu bingi ebitambula online awo mukama naye olumu otuyimirirangamu kubanga abantu betaaga bangi bakuswazibwa banna akati bangamba enkeera kubanga nange bwe natuukira wano ng'omuliro olwo ntandise oguwulira nga sikyasobola kumanya kiyinza kudira naye ku ssaawa nga 6 ez'enkeera bangubira bampakalo nangamba natandise n'okulya emmere mugende ku Mabirizi babawe footage wa Caroline Naluwama ng'ayogera bulungi nga yeetambuza olunaku olwasembayo ng'olwandibadde olw27 bali bagamba omuliro gulabika gukoze eki gubayitiddeko kubanga omwana ne bamukuba painkillers zakyakola ki takyaziwulira ne bagamba nti omwana ono kaba mu transferring wa ekiruddu naye omwana oyo nze manyi na trauma yasinga okumutta kubanga yatya nnyo ng'alaba bano abantu bange bamugamba tugenda kuyita abantu bo wotuusa otulemye naye nga kale agamba ti buwe buyitira abantu bange kaba kaweddemu Godfather avuddeyo n'abeera ng'ate atabuka engeri gye bali mu kuba nti n'ate bayisaamu abawagizi ekyokuba kw'abawagizi ba Kyagulanyi emiggo ekazo mu Western Uganda kyakoleddwa abantu sijja kugamba nti bawagizi ba Museveni kuba nange ndi muwagizi wa Museveni naye sikkiriza bwe ntyo saakiwagidde era siri part of kyo era sisobola kera ku makya ne bampambooko tinyene kuba abantu abatalina kye bankoze byabufuzi as usual Kyagulanyi bamubaaka lulwadde wali emagere atuule yeebake ne bano baddeemu ekyatujja ku Kyagulanyi kyali kera ku makya kunakuwaza abantu okubavuma okubawemula okubawaayiriza ne tumwesonyiwa kaakati ate tusobola kugamba kyate tuwagira ekyokkuba nga lwasobola okwetamwa ekyokuvuma n'okuwemula n'okuwaayiriza kikolwa kyabadde kiri ekisiga obukyayi era ekiraga obusosoze abaakubye Kyagulanyi abaakubye abawagizi be abawagizi be mukuba be banyinamu era mwe mugenda obbajjanjaba abaliko nga bava Kampala be baganda baffe kwa buli lujja lulimu owe-NUP owe-FDC owa-DP owe-NRM Kyagulanyi takwata ssente z'okujjanjaba abantu abo bwe mbeera mubakuba mukimanye nti costs muziteeka ku ffe n'abaasibwa bazadde baabwe be batunda ne bagenda babakolera bail ne bavaayo NUP terina adde 10 kyebawa n'olwekyo ekikolwa ekyakoleddwa
ekyokukuba abawagizi ba Kyagulanyi ng'ababakuba bayimiridde within policemen nga tebagambwako. Nze nganze sikiwagira. Abantu n'ente balina okubaamu enjawulo. Okukuba tekulina monopoly. Leero okuba enkya bayinza okukuba. Obuntu bulamu obukkakkamu n'obwetoowaze bwetaagisa ku buli mutendera. Sikkaanya nakyo, sikiwagira, sikiwolereza, sikkiriziganya na byabufuzi ebitayawula nsolo n'abantu. N'ensolo zirina amateeka gazifuga tezirina kkubwa. Era bw'obeera oli eyo mu abatulangira mujja bisasulira si ffenna abamu ku ffe mutujjeemu tetubiwagira ebyo. Bambita the spiritual godfather mwera. Subscribing, liking, aleka obubaka bwawo mu comment section. Tugenzeeko munnange ate wa Teddy Bujingo onono nga yali mukyala wa Pastor Lozias Bujingo. Mu mboozi ey'akafuba munnange ne bannaffe abasanyuka aliko bye yavuddeyo n'abeera ng'ate ayoga. Bakamambu mbasumba mulimu ebikono bingi okola otya okubeera nti owaguza n'owaguza olw'ebikono ebirimu naye n'osigala ng'ate obuulira ekigambo kya Katonda. Bani abo abagamba nti mulimu ebikono? Ngambo Ruma here says bibeera yeeyo. Bayibuli egamba mu Yokaana nti obwakabaka bwa Katonda buwaguzibwa n'ababutwala babutwala lw'amaanyi. So si competition wabula kubuulira kigambo kya Katonda. Ebisigadde n'obirekera Katonda kubanga era aboogera bajja kubaayo, abaaki bagenda kubaayo, bonna byonna bajja kubikola. Naye nze sirabanga ebikono. Nze ndabanga nti bw'osalawo n'ogamba kwambuulira ekituufu, ekyo kye kigenda okufuula ow'eddembe. Kituufu kiri nti Maama Jessica mukwano gwange. In fact nze sikyamuyita na mukwano, muyita muganda wange from another mother, munaye nga muganda wange ddala. So n'omwami we era mukwano gwange kubanga omukyala mukwano gwange. Era bannyambye nnyo, osobola okuba nti nno oyina embeera gy'oyitamu n'okubira Madam Jessica n'omugamba sabako nange tusabire wamu abaana tubasabire ebintu ebifaanagana bwe bityo n'ebyenjawulo ebirala. So ekituufu kiri nti bakwano bange era sobola kyegaana. Twali tukoze no group yaffe nga tugamba ffe tuli ba mami Teddy tetuva ku mami Teddy kakibe ki ensonga ezo zaakomawa mu kooti. Ndowooza buno obudde si bwe budde obw'okukiddamu naye nga ng'era bw'okimanyi. Mami empeta tugira empeta njirabye enyumidde nnyo ku ngalo. Empeta eno ye yaffe oba yaffe ddala? Origino empeta yeeyo origino ye nnyabo. Tulowooze nti katunayo daddy waffe omupya daddy pastor oba lwaki ononooza? Ffe tuli baana otuzaala tukwagala wodda we tudda katwagala otugaye nti epere nomugiraba daddy pastor yeewuuyo. Okimanyi nze ndi timu no divorce. Si bwe kiri? Kati bwenadda mu divorce bikigwona okola otya? Ate nze ayigira gy'oli omusumba wange. Omwana we alikola atya? Nsigo ki gye mba nkusigamu era nsigo ki gy'olisiga mwana we. So nze ndi timu no divorce. Katonda mulamu era mwesigwa. Nze nga maama era nsigala nti abaana balina taata waabwe. Naye ye buli omu alina omutima gwe. Okitegeera. Kisinzira ye bw'aba alowooza ebisigadde. Bindooza bikwata ku ye gw'olina bibuuza. Ye nga ye afuna omukisa ogw'accessinga abaana baneeno oba? Bw'abanga agwagadde ndowooza gusobola gweguli kubanga abaana basigala baana. N'ekyokubiri bali abaana bakulu kati. Okuggyako n'omuto naye bali abaana bakulu si ba bebi. Okitegeera omuntu asomye university n'agimalako n'amala n'akola ne masters ne yeewerera n'asoma masters n'agimalako aba muntu mukulu. So tosobola mukontrolinga ng'omwana omuto. Okitegeera nenze ngamba buli kimu kibeerawo kibeera n'obudde bwakyo. Tulinde obudde bwe bulituuka buli kimu kigenda kubeera kirungi.
By the way, being a mother ngero yimiridde n'abaana omwana omuwala ono yagenda mu America bannange mwebale kusaba gwe yamuteekayo yeyeteekayo oba kongs omwana oyo nomunanga alina God given gift era omwana oyo ye gift lyerinnya lye nomunanga Katonda yali mpanga nakamuzaala ngamba naye this is my gift naye nga simanyi nti Katonda agenda muwa ekirabo ekyamagezi ayina ekirabo kyamagezi omwana oyo yatulira P7 nga fembera yaffe teyalinga nnungi naye nga asitwagolinga ng'akimanyi nti I have to perform well kubanga ku Buganda Road baagabanga bursaries so we yamalira P7 ng'ali ku bursary nafuna 5 aggregates n'agenda e Buddo bwe yagenda e Buddo era ne wabeerawo abantu abamukwatako okumwerera kubanga era embeera yali si nnungi naye agenda okumaliriza HSC mu ebyo ebiseera baalinga bakola obubonero 25 points yafuna 23 n'agenda ku gavumenti n'asoma emyaka 4 kati nekino ekya Mandela Fellowship nakyo kyali kyakuvuganya waliwo omuntu omu gwe nawulira it is just a fellowship no kwali kuvuganya kubanga ovuganya n'abantu ab'enjawulo naye n'ovaamu nga gwo basinze so Mukama mulungi nti yamuwa amagezi era bwekito bwe kyali bwete tambudde badde mulabi mulungi alokwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section wekumire kweno yokka tujja kubera nga tukwa amawulire amalala ge tunaaba tufunyeewo.